tugenze mbitundu byekalagala eyo mu town council ey'Empigi. Transformer yaabwe yafa kati banga lya sabbiiti 2 abatuuze bali mu nzikiza. Twogeddeko n'abasuubuzi ne batusindira ennaku gye bayitamu ebiro bino bagamba nti yadde 10 tebakyafuna. Kati ebbanga lya sabbiiti 2 namba nga transformer etambuza amasannyalaze mu kabuga k'e Kalagala mu town council y'Empigi yafa naye nga abakulu mu umeme befudde kyesirikidde. Tumaze wiiki 2 situlina amasannyalaze. Amasannyalaze ge gatukolera ebintu, kompyuta zaffe ezo zikolera ku masannyalaze, amasimu n'oweesanga okutuuka saa 6 ng'essimu ezikidde kubanga zikola nnyo kwe tukolera. Amasannyalaze bwetabaako tufiirwa bingi kubanga nze mbadde nsobola okubeera n'enkola wiiki n'ensevinga emitwalo gyange 3-4 esi asobola kati. Sobola kukola wadde ennusu 15 teganya ate nina famire n'abaana n'omukyala ne ttiimu ekola emirimu. Bizinensi tugibeera mu ssaawa eno nga tetulina masannyalaze naye nga ssente zetukoza kwewola n'ebule. Yenna gwe tukwatako owa umeme bayinza babawulira olulimi lwa kwekalakaasa. Wabanga baagala kwekalakaasa tekigenda okuddako kubanga tuweerera abaana tupangisa tuliisa. Wetwogerera abasuubuzi mu kabuga kano naddala abo abatunda ebyamasannyalaze, abookya ebyuma, abatunda amata n'ebyokunywa ebirala bali mu kusattira olw'okufiirizibwa ekisusse ng'ate abasinga amabanja ga banka gabali mbulago. Tusaba umeme bajje bafeereza amasannyalaze bannange tusanze obuzibu kati nze ntunda byamasannyalaze. Kasitoma ajja ayagala bbalubu naye onamuotya bbalubu nga tekuliko masannyalaze, oli aba ayagala atwala ekintu nga amaze okutesitinga nti ekintu kikola bulungi naye twesanze nti bakasitoma bagenda olw'ensonga tekuli masannyalaze tajja kutwala kyaja nga tamaze kulaba nti oba ekola. Waiswa Kibaana musajja awaza ategeezezza Salt TV nti kati webituuse abatuuze bandiva mu mbeera ne bakola ekiddako kubanga obubbi bususse olw'enzikiza. Obubbi bweyongedde, ekiro kyonna tetukyebaka, basula bamenya amayumba era abantu bwe bagenda kwekalakaasa tukakanya bakakanyi nga ffe abakulembeze naye abantu batabuse kati wiiki 2 tewali masannyalaze, buli ssaawa gavaako mujje mutereze transformer abantu bakakane. Pasi Kiwanuka Ssebuufu ssentebe w'ekyalo Kalagala atubuulidde nga n'ebyokwerinda by'ekitundu bwe biri mu matigga era n'asaba bekikwatako okusitukiramu. Ekisooka kati tumaze wiiki ennamba n'okusoma nga tetulina masannyalaze. Abantu bali mu kubonaabona lwa nsonga y'amasannyalaze. Tusaba bekikwatako bajje batuyambe. Bwekiba tekisoboka mukulu wa RDC batuyambeko ku nsonga eyo kubanga abantu tebakyalina obubbi. Amatooke g'abantu mu butale bagabba, amayumba bagamenya ensonga y'amasannyalaze. Tutuuseeko ku kitebe kya umeme Empigi ne batutegeeza ng'ensonga eno bwe bagenda okugikolako mu bunnambiro. Okusinziira ku kunoonyereza amasannyalaze gafuuka kitundu ku nkulaakulana y'abantu era we gatali enkulaakulana eba yakutegesa bitimba. Bya Mutale Mwakizito Vincent ku Salt TV Omunyo.